nkimye empapula era nga nze kukiikirira bannasembabule kubeera eddoboozi eryabo abaasiriswa emyaka gyonna nakubeereramu bannayuganda. Tetambudde bubi yadde n'akamu, tewali ssente ze bansabye ng'ebigambo we biyitiŋŋana. It's free of charge and you're all allowed to express your interest in this. Era nga tusobola okwegattira wamu ffenna ne tubeera eddoboozi eribadde terituusanga. Omuntu yandyabuziza lwaki ozize abannasembabule? This is stopping a military supremacy. You know, abannamagye eri ewaffe balina obuyinza okusinga naffe bannasembabule. So sikirabanga kyangu kubeera bannamagye be balagira kyobula nange era bwe bangoba ewa kitange naye sirina ogezi oba kyeneekolerawo ng'omuntu. So nzize kulwanyisa ekyo, nzize kulwanira bannasembabule abatalina byabo abasula ku tebuukye, nzize kulwanirira abavubuka abatalina byanjigiriza ebirungi eyo ewaffe. Enguudo nazo si nnungi bingi bwensi mu gavumenti ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli basanyufu nnyo era basiimu nnyo eri enteekateeka y'okuteekateeka abakulembeze abaagala ebifo mu National Unity Platform. Oda ya mulembe nnyo era ffe ng'abakiyitamu oluwedde tuli basanyufu olwa organisation eri wano. Bannange abatulaba ayagala okwesimba ku kifo kyonna mu NUP ojja kufuna nomination forms. Forms ezo naddala LC5 n'ababaka abajja kuwa Parliament. Form ezo mujja zijja wano era mujja zikomyawo wano. Buli muntu aweebwa omukisa. Ebyetaagisa si binene nnyo, bakwetaaza obwannannyini mu kibiina obulage membership card, ID yo n'ebiwandiiko byo. Ajja ku member wa Parliament weetaaga okuba nga amalako senior 6. Ebirala biba nnyongereza, so temwekwasa. Mujje tufune nomination cards, mujje mwesimbewo mu kibiina ekireese option ezaamu bannayuganda amaanyi. Mujje. Freddy Kagwa, MP National County. I'm applying for the same seat for MP 2026. Yes, you're welcome on to submit your papers. The address is for this is address to the chairperson of the commission. It's okay. that's the region. Freddy Kagwa, omubaka wa Nakifu County, Mukono District. Nzize wano olunaku olwaleero okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange mu kibiina. Ekibiina kyatusaba buli muntu okuddamu okusaba ekifo kyonna ky'oyagala mu bukulembeze. So leero kyenziza okukola wano ku kibiina era ng'omaliriza bulungi. So ninze ate lwe banaatuyita okuddamu ebibuuzo era ndulindirira nasajja. Okuba mutooke mabega ne gye tugenda twakyuliza nti omuntu asaanidde okuba nti oddamu okukwatira NUP ebendera. Okusinziira ku byenkoledde ekitundu kyange n'ekibiina okutwaliza awamu, kubanga ate ekitundu kyange ndowooza nze mukulembeze mu myaka 4 asoose okubeerayo nga ndi wa opposition. So ate nkikoze bulungi, nti omulimu ngukoze bulungi
bendera nkyagiwanise mu National County. Luli n'abataatuwa ku luno bonna bagenda kutuuka. Nkakasa nti bwemba luli nafuna mitwalo 2 nga gya Nuupu, ku luno nja kufuna 5 olw'ensonga nti abalonzi tubalina ate twongeddeko buli olukya twongera kutereeza National Unity Platform. So nebaza pulezidenti wange ne secretariat yonna olw'omulimu omulungi gwe tukozeemu ng'abakulembeze aba National Unity Platform. Ndi wano ku kitebe kyaffe ekikulu nga nkima empapula era nga nze kukiikirira bannasembabule kubeera eddoboozi eryabo abaasiriswa emyaka gyonna nakubeereramu bannayuganda. Tetambudde bubi yadde n'akamu, tewali ssente ze bansabye ng'ebigambo we biyitiŋŋana. It's free of charge and you're all allowed to express your interest in this. Era nga tusobola okwegattira wamu ffenna ne tubeera eddoboozi eribadde terituusanga. Kyandyabuziza lwaki ozze kyabannasembabule? This is stopping a military supremacy. You know, abannamagye eri ewaffe balina obuyinza okusinga naffe bannasembabule. So sikimanyi sikirabanga kyangu kubeera bannamagye be balagira kyobola nange era bwebangoba ewa kitange naye sirina obwogezi oba kyeneekolerawo so nzize kulwanyisa ekyo nzize kulwanira bannasembabule abatalina byabo abasula ku tebuukye nzize kulwanirira abavubuka abatalina byanjigiriza ebirungi eyo ewaffe enzizo nazo sirungi bingi bwensi mu gavumenti ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli basanyufu nnyo era basiimu nnyo eri enteekateeka y'okuteekateeka abakulembeze abaagala ebifo mu National Unity Platform. Oda ya mulembe nnyo era ffe ng'abakiyitamu oluwedde tuli basanyufu olwa organisation eri wano. Bannange abatulaba ayagala okwesimba kifo kyonna mu NUP ojja kufuna nomination forms. Forms ezo naddala LC5 n'ababaka abajja kuwa Parliament. Form ezo mujja zijja wano era mujja zikomyawo wano. Buli muntu aweebwa omukisa. Ebyetaagisa si binene nnyo, bakwetaaza obwannannyini mu kibiina obulage membership card, ID yo n'ebiwandiiko byo. Ajja ku member wa Parliament weetaaga okuba nga amalako senior 6. Ebirala biba nnyongereza so temwekwasa. Mujje tufune nomination cards, mujje mwesimbewo mu kibiina ekireese option ezaamu bannayuganda amaanyi. Mujje. Freddy Kagwa, MP National County. I'm applying for the same seat for MP 2026. Yes, you're welcome on to submit your papers.